Omukyale yalabikiddwako mu katambi ng'atulugunya omwana ebintu biwanvuye ogenda kubanga obifuna maaso awo fulufiga nga nnyonnyola Kiseka Umaru naye aleese obumansuka eri ekibiina kya Nuupu era nga talina gw'ataliziza kaabira omukulembeze waakyo Bobi Wine akatambi ogenda kubanga okafuna maaso awo Abitex ne Alien Skin wamma ate nabo bavuddewo bubi nnyo era nga n'omukadde Alien Skin gwe yalimba wamma naye avudde mu mbeera Sammy wadda Mighty Family bannange akatambi kayina maaso awo ng'omwana waate alaaliko omukulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange kansubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe mbasaba video no mujimpere like era nensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigende mu notification bell mesubwanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Extra nenyongera okusabira mmwe n'abalwadde abakosefu tinsaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano Sheikh Ashraf Dembe omusomi w'eddua onono ng'akola ku nsonga z'amaka oyagala kufuna butuuze bweru business zo nga tezitambula bulungi oba mukwano nga ogobye ku by'okugenda ebweru nga bakulya buli kasenteko omukubireko enamba y'essimu era wati wamma akusomera eddua sigenda kulwisa yadde n'akatono era nga nkutandise n'emuwala wa Sammy wadda Mighty Family munange omwana ono alina ebigambo byali mu kwogerera mu katambi ng'agezaako okutiisa omukulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni akatambiza ebigambo nga nze sisobola kubiddamu kubanga binene nnyo si kubanga bikuviirako awo emitawana naye ng'akatambi nkayina mu maaso wano sooka okalaba ate tusobole okweyongerayo n'agaaliro naye ng'abazadde tukuze abaana bannange lino kubo kyamu weewaawo mulembe gwa .com nja kuva emulwa gwe 7 gwe wenna wanyeekula nakulabye ne kusumya ddati ng'onaatera okufa toddamu musiba woba omusibye n'enkiwulirako nja kufuna abantu bonna abangi mbayite tujjeyo gy'oli yonna yonna tukutte n'emmundu nze njaba nkwasa emmundu awo nno wetutuuse munnange era ng'oyo muwala wa Sammy da Mighty Family ne bannange bazadde bannange kino kiki eno nsigo ki gye tuteekamu abaana baffe kubanga omwana obuvumbu yakozesezza nga wamantula ebigambo ebyo bannange nawankubadde mulembe gwa .com ni naye waliwo ekisukka bannange abaana omanyi bagamba akakyamamira bw'okagolola kamenyeka bumenyesa ate yalukerenda luva ku luba yasoba mbitereza abaana katuwulire omwana ebigambo byafubutuka ate Museveni bannange nze sisobola kubiyisa mu kamwa kange naye ng'eyo nkujjeeyo bwentyo nkuvuze butereeva ate paka wa papa Mr. Kisemakula ono nno yavuddeyo n'akawaŋŋamula n'agamba nti oluvannyuma lw'okumala ebbanga eddene nnyo ne sweetheart we munnange ate yasazeewo ekintu bakifuula official era ssaawa zonna tugenda kwambala wano amagomesi tuteekemu engatto z'obukondo tugeyo tuyimbe kambasaalize abalemedde mu kuwankawanka kuba owange sisobola kumuvaako nze mmanyi nti zaabo yampeesa ekitiibwa mu makubo okitegedde ekintu ekyo munnange bali mikolo era emikolo gituwuba naye byo nga tubitadde ku bbali munnange Kiseka Umaru oluvannyuma lw'okumugoba ku kibiina tebamugobye mu kibiina wabula bamugobye ku kifo ky'abadde alimu ne bakyusa ne bateekawo omuntu omulala oluvannyuma lw'okuleeta kugamba obukuubagano ku bantu bonna oba empalana ku buli muntu yenna kale ono Kyagulanyi ali mu kutubuzaabuza nange nkirabye yingira ensiko kano Dokita Kizza Besigye otubuulire wawe tukusanga tuve ku ono Kyagulanyi kubanga anaazina takumba senga Museveni yalinda Kawanga semwogerere atakulekera naawe tomulekera ennyanja ekutoomira era nga bwatyo munaye Kiseka Umaru atandise okumyansa obumyanso neera nga mu kiseera kyekimu maaso wano nina omukulu Abitex ayina byagamba ku swago y'ekibiina kya Nuupu bannange siteekamu kigambo kyange omanyi bagamba omuntu omukulu tebamulaba mu kamwa kati ye ono Abitex waali ng'ayina byayogera katuteka tulabe kana akatambi ale tusobole okweyongerayo ba mikwano n'agaleero kubanga gwa mangi nnyini ddala ng'abantu ebyo ebyobufuzi badde byetisse nnyo omwaka guno naye gye bikomye okujja n'ababyogera gye bikomye okukakkanya NUP okuwaayiriza okutambulira mu sympathy ebyo nabwe byetisse nnyo omwaka gye bikomye okwetikka omwaka gye bikomye n'okunafiya NUP okutyoboola obwakabaka nga toli wa NUP kakati wetwogerera Lumbu ye ne ttiimu ye tebakyalina kye bagamba abantu baaweddewo
yakola video nga liko views 2 n'ekitu bwatyo munange awo omwami Abitex ate bwavuddeyo okwogera ku struggle banange si bigambo byange munfune bulungi ono bamanyi okumpisaamu egaali mbwera gwe suvi biki nange ndeeta kyenda byenenzija nenkibagamba wano kati ebyo Abitex yabyogedde era ndeese ne proof eraga nendeeta akatambi kale bwe tweyongerayo munange ne Wininwajo ono abadde alina ku mukolo ogumu gyagenzeeyo okuyimba kyokka taata we nga tamanyi nti ogwo omukolo naye baamuyita kati munange Wininwajo akwata akazinda yatandika okuyimba musawo era ennyimba za Wininwajo ezo munange taata wa Wininwajo yavudde banange n'agamba mwanange naawe kuno ku mukolo kooli munange gw'omugwe bayise okusanyusa abantu banange vibe eyabadde awo sigenda bateramu bigambo bye bayogedde olw'ensonga za copyright munange kubanga mu background mbadde mulimu oluyimba lwa Wininwajo naye nga maama ekyabadde awo nenyongera okutumira ku gwe wenna ayagala bazadde bo nga tobayisayisa mu maaso ng'obawa ekitiibwa era ng'okimanyi nti nno be bamu ku baakola enteekateeka ate ezaakuleeta ku nsi manyi waliyo abaana nga bo tebagala bazadde baabwe ate nammwe mukikomye muzadde wo mwagale kubanga ye Katonda w'oku nsi okitegedde ekintu ekyo naye ng'ate awo tuvuddewo munange nkuvuze butereevu paka wa mulwadde Dr. Jose Chameleon ono gola munange atandise okukuba ku maaso we bakyogera kale atandise asuuseemu okusinziira nga we yali kati munange omulaba atudde ne mu katebe ali mu kwenywera kakyayi wali wabbali waliwo akagaato kitegedde ekintu ekyo kwegamba embeera tekyatiisa nnyo nga luli omanya abantu badde batandise okufulumya amawulire bomunange omuntu aliko okusijeeni biki baswiti ati nyongera obajjukiza nti babalimba naye ng'eyo nga tuvuddeyo bwento nkuvuze butereeva ate paka wa Jennifer Fulufiga Nakanguubi ono nno munange avuddeyo nawo opiniyoni ye ku mukyala eyalabikiddwako mu katambi agamba mbona omukyala abadde aludde okwegatta nga awezezza emyaka 2 bweyensonga lwaki obwongo bwajaminze obwongo badde bulina kye bumisinga mu kati obusungu bwonna n'abuuza ku mwana ye njogera kibannange basuuti ati ng'ate akatami kalina mu maaso wano oh my god okulawo okwegatta kubasuula eddalu psychologically muntu oba wasoma okimanyi ekyo ti omuntu lwogatta n'okola sexual refreshing obulamu n'obwongo so n'olwekyo omubagamba ekigambo kimu mwagala abaana bammwe teri ali kwagala katugenda kujja mu nkuuka wano Sate first fana tugenda kubeera wano naye abaana baleke kuwucha batwale kuwucha babeeraawo at least gojje mu nkuuka ove ku wano ogende wali kuwucha bapiikingewo okusinga omulekera omukozi azimba gatadde omukozi n'omwagala n'omuwaaki tebakulimba nga nti waliyo omukozi 95% babeera babi ekyo nkibagamba oyagala omukozi buli kimu n'okimuwa bw'akumanyira nnyo n'alwawe waka akulaba nga ffala bw'omwaganya n'omuwa buli kirungi agamba nina kifala cyane bw'omuyirwa obwaga obukambwe nze ogamba abakozi bannema okutegeera kuba newe obaagala otya towesibako omukozi akoledde emyezi 6 mutagende akoledde 3 mute akoze 5 towanda mukozi mazana emyaka 3 bye biki yefula nti akumanye bebalunga n'obutwa abo bolaba bebayeta amadagala manyumba bebabagalide bababa mwe basibe eddagala ku nkondo z'ebitanda tewesibako omukozi towanga na mukozi akoze emyezi 3 5 ena mute oyagende n'onyo omulala kuba yefula nti akumanye yakugeya kuba neighbor bwatyo munange Jennifer Fulufiga Nakanguubi kati ate yabiyingizizaamu baganda bafe ab'ebweru mbu munange mukyovola bamabula naye mbono omukazi ayinza okuba nga ekyamukozesezza ekyo abadde aluddewo okwegatta ebadde ndowooza ya Fulufiga mbw'omanyi munange buli omuntu walwawo okwegatta mbw'afuna ekikyamu ku mutwe ne bannange maama Museveni bannange katushuka mazima bwotyo bw'oyisizaamu bannyinaffe babeera bannyinaffe baganda baffe abaana ab'obuwala abali mu diaspora bannange awo nno wandibadde okyusaamu awo boolaba mikwano gyange nnyo bannange Fulufiga kyusaamuko naye nga kale bwe tuli yeebadde ndowooza ye bwe tweyongerayo munange nyongera obbajjukiza abaswiti ati okuva n'olunaku lw'alinaku z'omwezi nga 29 31 tulina ebukalange Saala gye bayita eyo olweyeeyera egenda kwera buli kimu kyonna ekibadde kikutte mu guno omwaka ogwa 2024 ate munange kugamba 2025 ogiyingire na mikisa myereere ogiyingire na kuganjibwa kugamba ogiyingire na mukwano gwa Mukama era ogimaleko na birungi bya Mukama obirabe
kuba mukitegeera omanyi Bayibuli egamba nti munoonye Mukama ng'akyayinzika Isaaya 5:5 Lunyirwa 6 tunoonye Mukama kubanga atwagadde atuyisizza mu guno omwaka oba mukitegedde so weefiirize olunaku kubanga obadde otegese ogenda gena boyfriend kumufumbira lusooka mwaka bisaze mugenda osabye bukalanga otandika lunaku lwa leero paka nga 3 overnight tukigale okiwulidde ekintu ekyo munange sigenda kuluyisa mbadde mpita iteyo n'ensanga jjajja wafona omulungi gwolaba ngali ne skin yamulimba Christmas yamugamba jjajja Christmas zagenda okuliisa ngana kugulira agatta akapya nkutereko ne gomesi empya munange omukazi n'asanyuka nolowooza ali ne skin yalabikako teyalabikako munange ono jjajja wafu omulungi gwolaba yamulimba akatambi kalina maaso wano sebo nga walaba ebizibu nga walaba okukwata olunaku olukulu luno luyiseemu otya oli otya baba olwanga ate nga sinnalulaba Alien Skin nkimanyi video eno ogenda kugiraba so bambi wobanga ono jjajja waffe wamulimba funako okwatayo konna ekisanyula abakali tekiba kingi ne womuwaye emitwalo 5 ajja kusanyuka ne wejibe ebiri ajja kusanyuka ate nakusabye ne sala mwana tumunake mu kiseera kyekimu Abitex muyina maaso wano agamba Alien Skin kwogeza n'okola effujjo munange gwe bibyo bijja kuba bibi nnyo ate ku nkuku era ng'agenda kuyimba ku ssaawa 3 ne mama baana nga beetegese okumukuba obucupa banange kimekete mu mutiisayo ne yebuzabuza n'agaana okujja kuba mbirabyekawo bangi nga beewera njugo obucupa bukuwedde obucupa bugenda kuddusa ku stage banange temukikola lunaku lwa masanyu tuyingire mu mwaka omujja nga mirembe bakuwadde Alien mulina okuyimbira olabulani Alien togeza n'okola effujjo mu lubiri essaawa ze bakuwadde essaawa 3 ez'ekiro tuuka oyimbe otulabeko togezaako kola effujjo kati jjo yasanze manye effujjo Alien likole kubasajja banno naye walabye Jasmine ng'ayimba n'oyingirawo n'omukyankalanya effujjo lyakimu musajja babaddewa adere ku show n'ayingira nga Jasmine ayimba n'amusalako n'akyagejje leta fujo tawona bwate munange Abitex bwali ateeko Alien Skin omanyi mulimu okukola ekintu naye ng'okikolesezza kikake kugamba nga toyagala era ng'olunaku lwaliro abaddemu press conference era oyinza ogamba Alien Skin yeka yagenda okuyimba mu nkuuka kwegamba entimba oba entijjisa oba enjogera gye bamwogeddeko naye banange Abitex ne Alien Skin oba mutuzannyira ku bwongo tetulinaba kuba gwamu kabadi ki akali awo muyinza okuba munaye nga mutukwata bwongo ate tunaagamba kinga kingisa hana edikenzo bulijjo beefuula abeewala n'abeebuma so kumbe bali bumu bati malusu naddokooli oba bwe bakyogera anti omanyi nange Oluganda lungi nnyo engeri gye ndi omwana weeyo Masaka munansonyiwa malusu naddokooli omumanyi mukwana okuviira bwe tweyongerayo ne Zali Shakibu wamu ne Tifa nono bebi waffe omulala omuto omunange omanyi bali mu Uganda bajja ate okubanga bali ya Christmas twagimaze ne kati ali tugenda mu lusooka mwaka tugenda kutandika omwaka 2025 era nga bo basazeewo omunange bagutandike na vibe nga woolabawo ne mama emabega kawo Shakibu yavayo n'atugamba nti munange ekyo mwayagaliza embazi kibuyaga amaze n'asuula finally munange baby buju abikoze ayina olubuto era munange ssaawa zino nga we mulaba ayoya buyembe kofenti otyo munange olwayogera ffe ne tutandika ne tuteekawo amaaso munange tulindewo omukazi olubuto olunaayitamu munange anaakyusa kakala naye baddi yanyongera obbajukiza kyaka bano baali bali mu kabadi kubanga munange ne weyeesiga ka makeup kasigala kaliko oligino ate nga jjukira kasotandika embeera z'okulya obuyembe ebeddala ka makeup ne wookeeteekako katuuka ekiseera nga ku mubiri nga tekakyajako ndowooza munange baali balina byabwe bye bayisaawo naye nga nyogera obbajjukiza bali mu masanyu meereere mwe mwenna abaali batekomoka omukamo mbwera bagenda kwawukana tebagenda kumala yadde n'omwezi oyo Zali munange nti ayina ssente asinga omusajja ate munange simanya mukodo wa ssente oyo si mwangu ekisooka munange Shakibu talinayo mwana so eyo tewaliyo future baddi yanyongera obbajjukiza obulamu butambulira ddala ng'ate we baabo balira ddala bannaye naye nga bambi omukama
abankuumire abampeera kyonna kye musinga okwagala gwe wenna ayagala Suvi News Extra bannange ng'omwaka twagutandika ffenna ogwa 2024 bannange ate era nga okukkiriza tugumaleko ffenna bannange naye nga nyongera obajukiza byonna mubikole naye nga okutandika n'olunaku olwaleero waliyo amalama g'ebukalango mujje tusabe mujje twebaze Mukama anti omanyi mpira yabagamba mbu ne lwaki ebe tobivaamu n'ogenda n'otandika n'ofuuka omubuulizi w'enjiri ne wano era mbanjibuulidde era message mbanjiyisizaawo okiwulidde ekintu ekyo Mukama abankuumire. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaase enamba yange yeno eri 0707763711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu visa zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kumala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kye bayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde ebiri mutawaana bya joints, omugongo, afunye accident bannange byose byenjawulo kadde okitegeeza omutima fasitula kitegeeza olina omuntu takyajjukira ebyejavudde olusi yeerabirayo alina alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kilaasi bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana tulinamu kati nga kano bayita prostate relax kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer kabayamba alina prostate enlargement bannange olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookuba eyokubiri mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugambe ajja kusa akadala kafe kano tagenda kuddamu kulowooza ku ebyo ebirwadde enkwaso ze tezimala kamuyamba okuyingiza enkwaso ze nokukyawo bannange tulina expowerman wabanga alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okuyingiza enkwaso ze afuna premature ejaculation bwaba tuse mu kisaawa amala mangu kano kandida oba any harmful bacterias